omuntu azoganyiza parliament yo nazoganya Anita Among bamuyitani zake omuntu alabisiza mpuga to that level abadani zake kati bwokuba zako bokolerani I'm asking okolerani bwokuba zake alabisiza Anita Among alabisiza mpuga kati bwokuba zake Anita Among akube engalo mpuga akube engalo mayiga akube engalo nenga bajja kuza tuwensonga tano lwakyo badolo bazaki nga tozirina one zaka ina abantu bamuwagira singa yanda sindika abantu bamuwagira tubere mu lutalo gundi atembagira onoze eri timu gundi total nonsense ye Museveni wabatu agala aho buli kaseera kubeera mu division ni temumanyi kubala mpichi dirwe numba dirwe sirumba nigwe numba nigwe sirumba so njira bagamba tubesinge ku nsonga enkulu bwetuba tublaming president muteke bali ensonga zino tublaming structure yonna okuva kuba MP mpaka ku chairman ilo suwa bakansala batu ya Morokwe bachema no fili batu ya Morokwe bachema no fili batu ya Morokwe ne bakansala ba LC5 ne ba MP we bali. We must be prepared in this situation tulina struggle tugenda mu yadala nga ba MP abimba tano ku abiri bagenda. How are you going to handle that situation? Zake is not among them. Zake is not near among them to cross ogenda mo NRM. We have those we know that they are already crossed to NRM just balinda bulizu na kula izwa nti bagenze mo NRM. Bino nno byekuusiza ku butambi bubadde buyitingana nga bayisaamu Honorable Francis Zake Gali nga kigambibwa nti gyobuvuddeko yali Sunday ewedde emityana mbu yagaba ssente mbw abaaliko bonna abasinga baafuna ekizike bamuyisaamu nnyawo eggaali ne bagamba nti byakola tebisaana naye wabula ono yavuddeyo ate okubanga alambulula ensonga oba n'okubanga amulwanira according to him nti kyeyakola kyali si kibi nga tuvuddeko waliwo akatambi akayitingana nga kalaga nti Sami Damaite family nti mukomera gyali embeera si nnungi era nga wetumanyi nti tusobola kubeera mukomera ate embeera nebeera nnungi naye akatambi ako kaliko bekalambulula Sinzi bampita Jevini Samu yampadde namba ye Sami Damaite family jina badde nnyinza mukomera kumusisinkana okumukyalira nga mutwalidde tobwako bisako nga sabuuni n'ebiki nampa enamba yo namugamba nkugambe nti omubeererewo kubanga nga 19 nangamba mb'omwisizeewo kubanga 19 birthday nangamba n'okungamba enamba ze yakuwa ez'abasirikale okumuteerako ssente baba osi babakyusa babatwala ebalala babatransfaringa ne babajjawo ekitebe ne babatwala mu makomera amalala nangamba tozisindi naye ku Mande ndi mu kuddayo mu kkomera yangambye oba osobola okumuyamba n'omugulirayo sabbuuni bokisi ya sabbuuni n'omugulirayo kasukaali omuceere saako nangamba n'okungamba kyo kisoboka n'obigula nompita n'embikima ku Mande kuba nzirayo n'embikutwalira bw'atyo bwe yangambye kuba akomawo nga 26 kooti agenda okukomawo bafenera tugenda beera ebyo bya Sami Damaite family ate omukulu General Katumba Wamala bavudde ne babanga beekokoola ku kigambo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakozesa mbu yavuma omukulu General Muhoozi Kainerugaba mbu yali oba buyino oba kamuli oba buyikwe naye bibino oli munabi yavuze yasinze naye gyasinza n'avuma jje naga nti toba omusiru nga gundi ekintu ekyo kituukako kiguliddwa omusaayi bwe twayimiriza death sentence mu 99 ebidiridde byeba byebino bye mulabye abajaso okutta bannansi we cannot tolerate this sajja mu magye kunoonya mulimu mwami muyanga nayina emirimu egyo guno gwali gwakuna age nga gininze. What are you saying? I'm telling you, it's a sacrifice. Wasoma ki? Nasomera kusomesa.
You were a teacher? Yes. My master's in economic policy and planning. You are an economist? Yes. Ndi mukigoye kyammwe kino. Nemujja kuba bazibu okutwala. You are an economist, right? Yes. So, bamwe mudiringa naffe muleme kulowooza nti mudiringa na bikwalakwala. No. So, amagye mwogerako. It's a polished army. It's a disciplined army. It is conscious. Tumanyi kye twagala ng'ensi. Tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe ng'amagye. Era tujja kubutuukiriza okutuusa Mukama lw'alijja busse kino mu nsi. Mulowooza lwaki gavumenti ziyendala zaalwanga myaka 5 yagezaako myaka 8 abalala nnaku 68 lwaki eno ewangadde myaka 38? Lwa bukulembeze bumanyi kyebwagala kyebwagaliza ensi amagye ne butendeka okusinziira ku objectives zino zenjogeddeko ne bugakuba empiso ey'okulowooza eggwanga so si kwerowoozaako gwe ng'omuntu. Mr. Muyanga, did you know that until very recently we were the least paid in public service? Mwali mufuna sente ntono. Ndi lwaki mwali temusanga roadblocks z'ababbi ku kkubo? Anti baga nti mwali mufuna omusala. Ekigambo nkikyali nga temubanga ntiri wobeera musiru nga mutabani wa Museveni. Ekigambo ekyo nalaba abantu bangi bavaayo ku kikondeminga. Muno nno mwalimu n'abannakibiina kya NUP abamu ne bagamba nti mukulembeze ayogeddemukko bubi. Nga tuvuddeko eyo tulabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni munnange waliwo gye yabadde ng'ayigiriza abantu watya we balina okuba nga balunda ente. Waliwo amawulire agayitingana nga gagamba nti mwana muwala Shiba Kalungi mbazadde baby girl. Sinamanyi oba kituufu oba nedda naye nga ndabyekaawo nga gayitingana bamukongratulatinga tujja kuba nga tukonfaminga naye nga byonna bigenda mu maaso. Waliwo ne audio yafulumye nga bagamba nti Shiba Kalungi mbu ng'ayogera ne mukyala wa mwami we oba nkyogere ntya ayogera ne mukyala wa baby daddy we bebino. It's like when I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want her. And I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Bibi ebitambula naye ng'ekyokuzaala simanyi bulungi naye nga nagalabyekaawo nga gayitingana nga bagamba azadde baby girl naye ate si gwe mulundi ogusooka waali babyogeddeko nti azadde, so simanyi ekituufu kyekiriwa naye byonna nga we bitujja kuba nga tubatuusaako wanaaba nga kituufu
azadde tujja kubanga tubirabira tujja kubanga tubitegeera nga tweyongerayo ensonga za Anti Kaduuka bagambye bamutwala mu kooti tulabe onayogera ki ku nsonga ezo mukyala Catherine Kusasiro yavuddeyo n'agamba nti atwala Anti Kaduuka mu kooti ku lw'essente z'abakadaama onagamba ki abantu ebweru era mbadde ngenda kubuuza baŋŋambye wayogeddeko ko ne Anti Kaduuka wamma ye mbadde nzija eyo nvuddeyo anti wanyeze nze wonsizisa wendaga Anti Kaduuka nayogeddeko naye ng'akaaba amaziga namukubidde essimu mukwano gwange sijja kulimba mukwano gwange Anti Kaduuka ne mubuuza nemugamba Anti Kaduuka ekituufu ssente wazirya yakaabya amaziga nga womumanyi akaaba n'atandika okukaba n'agamba mbu bamuwaayiriza yagambye bamuwaayiriza namugamba Anti Kaduuka va mu kukaaba kuba gwe woba oyimye okaaba bw'oba osanyusa okaaba woba onyiza okaaba ekituufu ssente kiri kitya Anti Kaduuka nanyinyonnyola naŋŋamba Rama nali ngenze mu bbanka okuggyayo ssente z'abaana abo ne bantuga ne bankuba kalifomu ssente ne bazitwala naŋŋamba Rama ndudde nga nkolera bakadaama amaduuka lwaki kizze eno period ng'emabega tekibaddengawo yaŋŋambye baamutuga ssente ze zonna ne bazitwala era n'agamba alina lisiti we naba nfunye obudde nja mukuleetera wano n'agamba alina lisiti ey'abaana be yasasulako mulimu abaana abamu abamuwa miliyoni 3 abamu yabawaako emu kitundu nga babanja bbaala ezo nsonga za bizinesi munnange tezibulamu naye katusuubire bajja bikwasaganya ne bigwa waate ye omwana muwala Pretty Nicole yoyongedde okuba nga ayabya kojjaawe oba anko we mukulu Akram nedda ye yansaba omuwala Akram ye yansaba omuwala yali yamulabira ku status yamunsaba ku status yalaba status then nangamba mumuwe nange saali mubi ne mumuwa ne batandika okuba nga boogerezeganya nga boogera omala nangamba no actually omala nawaye namba ye kandabe wano bambiina nawaye namba ye then wenagiwaayo n'essimu yange obuzibu egenda kugwako n'omuliro eri ku 1 nawaayo ogundi mbadde manyi ezikidde maama kati mbadde nkulaga wano eno babiri wahabiri ni wakirabu bibyawe nga munsaba biki obiraba esaga agenda nyo in details so yansaba omuwala nange nemuwe namba y'omuwala omuwala nangamba Akram gatena mu inbox nga nemugamba ajja mu inbox nga jakita kipapira nnyo omuwala nangamba kale mpaka ku namba ezisembayo nange omala nemuwe namba za Akram zombi 2 awo nangamba batandise okwogera batya we batyo kati omuwala yewe yakunyumizawo kuba kyaliwo biki bye yakunyumiza bye baali bamugamba tenimiza nnyo bindi sijja limba naye yaŋŋamba Akram yamusaba nudes yaŋŋamba we balinga okunyumya we bati Akram kye yatuukirako musaba nudes era nansindikira screenshot nga we baki ekiriza bo bagenda ddala maaso n'okuba nga abawala balabika baanyumyanga wadde omuwala ebimu teyabinsindikiranga omuwala tugenda okulaba oluvannyuma avuddeyo ali mu kamera akola story nga bwe bamutiisatiisa ensonga eno gyogerako simanyi nange munaye nali ndi waka oba lwali lwakumeeko oba lwakusatu sijjukira omuwala nankubira essimu nga simukwata actually nali ngenda wumula nnyindo nankubira essimu nga simukwata nyakubanga simukwata then olamala nemukwata nemugamba ndi bize mukatini naye ngenda kukola ki ngenda kukubira awo nawunsindikira message
nangamba bankutte eno nabadde nje eno ne bankwata wawo omukwano gwange yangambe mwerekereko nagenza olaba nga gye mwelekeddeko ntuukidde wakawaani w'abandi kati mbwawo ne baŋŋamba njegere buli kimu kye twayogera yanjogere buli kimu kye twayogera buli kimu nga we kyali ne bantiisatiisa ne bankuba n'embi nateruyeera kiraga nti yali willing okuba ng'ayogera buli kimu ekyali kigenda mu maaso nga ye yeesitula. Nze simanyi yangamba nti nno mukwano gwe yamugamba amulekereko ewa maama w'omuto yagenda laba ng'atuukidde w'abandi ne bamukuba empi ne bamuwa ne shades ne bamugamba ayambale ng'amaaso gamyuse ne bamugalirako awo mu garagi biki bw'atayogera then n'ayogera. Bayagala kumetta busayini one or the other kulabisa bulala eri mu bantu abalala. Nze simanyi wena yemanyi abantu bwe batyo nabo gye bali naye abantu bwe batyo tubaayo nabo kuba yajja n'aŋŋamba simanyanga baakola batya yaŋŋamba baakola batya yaŋŋamba baamukwata ne bamuggalirayo mu garagi simanyanga ne bamugamba ayogere naye ne bandibadde bagambye nti yogera oba nga bagamba ayogera nga kituufu bagambye yogera awo tosobola kwogera nga wali oyogera ne mukwano gwo nga mwesigaŋŋa nawo tosobola. Was your best friend, tight friend? She wasn't. Yeah. Mukwano gwa wange nga tuvuddeko ate mulowooza singa asidi taluleese mbu Precious Remy mbu munnange mbu saawa yonna ne Spice Diana mbu Precious Remy mbu ali lubuto lwa myezi 4 naye nga bebi akyali ne bya Spice Diana biibino abirina. Muli mutya baddiyale muli bulungi kakati wata peni n'olupapula nagano ogawandiike oba onoogawandiika mu mutwe oba onoogawandiika ku lupapula wansi simanyi naye Precious Remy alina olubuto lwa myezi wagindaba 1 2 3 4 1 2 3 4 mbibaze bubi naye nga 1 2 3 4 1 2 3 4 amezi 4 emyezi 4 olubuto lwa myezi 4 awakana lindakoko emyezi emirala nga 5 kinakukka olubuto lw'omuntu omulala bannange olwodwo oba lubuto oba sente nenga Spice Diana tategerekeka tategerekeka naye kyemmanyiiko ye ne bbaawe Moze bali awo tebitambula bulungi. Moze mbwagamba mbuddaaya mbwamukiiti olwo nno anoonya waanaamukyayira abasajja gwe Moze nga bw'ofuga nga Museveni Diana ng'akukiitingirako wa byebyo mbaddiyale naye nga ensonga enkulu Precious Remy alina olubuto lwa myezi egyo 4 nkirese ekyo olwa ddaaya lwakubuusabuusa omanyi ddaaya aba n'akabasito akatto k'abaami naye ng'era kasusse ku luno katumusabire bwe lunaabeera nga mweruli alhamdulillah naye nga muteekeko amaaso naye nga mbaagala nnyo mukama wange abankuumire ninako kaawa amalala geŋŋenda obbaleetera ndooza eddakaawo nga nsiimye of course mbaagala nnyo temuvaawo nkomawo munnange byebyo nga bwobiwulidde si bigambo byange singa abadde nze mwandigambye ensala omugambo naye nga yagamba bwina mbu myezi 4 ate munnange olubuto terukula nga ludda mabega gwannaaba Precious Remy ali lubuto era lujja luvaayo tukole ki tulabe ekitali kibi kubanga mufumbo okitegeera mufumbo twalabira ni Chosen Becky abaana be yazadde kibebi kiri nga kikyali so mukama aba amuwadde well and good ate ebya Spice Diana munnange bibyo nabyo abitaddewo tesimanyi omwami abuba nnyo era omwami ali bwati nti munnange mbu talabika bulungi kati nti era ssaawa yonna mbu ekintu kiyinza okugwa si bigambo byange mubiwulidde niffe wetuli okuba nga tugakutuusaako era nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell
sharinga likinga awo nno ebisigadde tula butuzi kalira mbenga ndukutuusako anti wano nno tuba nagwo mu bunyomkoto NCK TV tovaawo.